muzikirize bokenye bagenda okweronda ko Mbaziira yasooka basuna yasooka nanga abo simanyi tubagatire engalo batuwobaka mutabani soka mutabani so mu byonna tweyaza nnyo mikwano gyaffe mwenna abazze olwaleero wano abamawulire mwebale nnyo kino kye tusiba tupulikinga enkya n'eggulo ffe tusigala tuli bantu buntu ate nga tuli baluganda ekyo tuzotukumire mu ngalo basi kya bulijjo nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege amannya gange yenze Mbaziira Tonny. Of course nga batutereera okwogera okuva luli paka kati tukola ne Suuna Ben ono emirimu gino tugitambuza Mukama abadde mulungi nammwe n'abatugattako ne mutatubeerera babi mutubeeredde balungi nnyo tweyanzeege media houses zonna TVs, radios, balina YouTube channels, Facebook, TikTok, kuba zonna kati zonna zatwegattako tutambulira wamu tuli baluganda ekyo nakyo mpulira kyetaagamu engalo ez'amaanyi kubanga njagala okutuusa okusima kwange eri basponsors baffe bano bw'olaba press conference eno ne bagamba ya Mbaziira Tonny ne Suuna Ben mu ndongo y'ebinyanyanyanya n'otunulako mu background n'olaba brands zino zonna ze tudiringa nazo club, CBS, Rock Boom, Bukedde, n'ojja sajja eno engulu Deco Paints, mikwano gyaffe abasimba automotives, bannange Apex Style Adhesive, ebintu ebyo birina nno kye bitegeeza. It is a statement and a very, very strong one to kubenga ez'amaanyi olwekyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege naffe bakama baffe okubanga mutwesiga ne musalawo mutambule naffe nga bagamba nti bw'olaba kaabirako manaawe oyongera omulanga osinsimulanga n'ebigere osiita naffe twongera okubasuubiza bakama baffe tugenda kwongeramu amaanyi nga tweyambisa ekyokulwanyisa kyaffe kye tulina abawagizi baffe kyekyokulwanyisa kye tulina tugenda kubasaba nabo bongere bakozese products zaffe zino brands zaffe owakabiya ka club akanoonya akanywe ayagala energy drink anoonye Rock Boom kubanga yaleeta that positive energy okitegeera so ayetaaga okusiiga ennyumba langi akimanyi tukozesa Deco Paints ayagala okunywaza tiles akimanyi nti ekiddukiro kiri kimu Apex Style Adhesive and Grout bweba pikipiki nti tuvuga UG Boss y'abasimba automotives yengeri yokka gye tugenda okukulaakulana mu bannange tweyanza nnyo tweyanzeege ffe tulina nnyo bingi byakubasuubiza wabula tuli set twetegese ekimala ekintu kye tugendamu ku Sande tetukikola gusooka wabula particularly ku kino ekyoku Sande ate twetegese nnyo kubanga bo bakimanyi engeri gye tubikola nti ffeffeka bategeka show ng'eriko saawundi nnya ez'enjawulo nga zisibiddwa mu kifo kimu ng'oyingirira omutwalo gumu nga zonna zigenda kuba ziyimba ekintu kimu so ku lunaku lw'Essande eno ekisaawe ky'akasana mu Nnyendo mu njogera ennyangu singa tubadde tutudde kweraliikirira twagambye nti tugenda kufa egenda kuba ttabbu njerere ate bo bakimanyi we tubeera ziba zirina okuvuga era zigenda kuvuga tutandika ku makya paka enkeera ku makya endongo yaffe tugivaamu nga ku CBS basoma mpapula z'amawulire so ensonga eyo mutabani gumizaawo akagambo kawambi bannange tweyanza nnyo tweyanzeege baganda baffe bannamawulire kansooke mbibaze baganda baffe muli balungi nnyo gye tuli kino siyinza kukirumamu ekikyo bwe kirimu ebalinye bali eddala simukikola lwakuba nti no tukola omulimu gumu naye era mukikolesaamu n'embeera eyo Obwasseruganda tetuddayo emabega kufiya ddala ku makutano mbajjukirira ddala nga mbalaba nga mulina we mwenyize nga wangi naye nga bambi nga munoonya kavalinga nteekateeka yaffe okusobola okugitegeeza abantu kino ekintu kye twali tubulamu luli mu kusooka nga tukola ebintu ebirungi naye nga tuwaliyo bannamawulire babaayo bantu bimanya ne tuwangaaliranga mu kutyoboolwa ssebo ng'okuba ekisaawe n'okijuza eggulo limu ekera n'ojja n'osanga ssebo loodi ajjuza akabanga mulimu abantu 30 n'akuyisaamu amaaso n'ogamba n'olaba dija azinga n'akalaputopu ke kapenti ya muttu n'akukira tabbu ng'ova kujuza kisaawe eggulojjo ly'abalamu byenjogera bye bituufu n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo bannamawulire kubanga mubaawo baganda baffe ne musaasaanya amawulire ate ensonga nezitambula bulungi mwebale nnyo ebali eddala mikwano gyange oluganda olwo mwebalire eddala
oluganda mwebali nnyo balidde amayanja soko lindeko amayanja kyayogedde eza kikubonda kakasente ezo nzibu awo nga tuvuddewo era n'ekintu ekitaleera ekyali kibula mu nteekateeka zaffe nga zino omanyi tubeewo ne muganda wange Mbaziira nga tunyina ne tugamba nti nno ebintu ebisinga tubikwata empola akaseera kajja kutuuka ebintu bibe twakubanga endongo yaffe ng'ejjuza ekisaawe naye nga tikuliko siponsa n'omu nga be bafe abeeyiribira buli kantu konna twabanga tuli awo ng'omwajja nga yeegattako omulala mpola amadaala ne gagenda nga galinnya kati lengera gye tuli eno bannange naye ensonga eno tesaana mwengalo batandikiriza mpola edda nga tugenda ewagundi ewa sempe bwenyanama sempe bapoko joint n'abawayasa edda olwo tukyakolera mu katwinizi pub ne mugenda ewakyuse nansanana n'abokyayo mu mbeera kugamba nga tambulira bintu byange beya Luganda ne tugamba twongeremu amaanyi tukole bwe tunatuuka naffe ku seerijuza ekisaawe kilabu ajja kujja tujja kuba tuli awo nga bali okubumu basazeeko tuliba tuli awo n'ebirala bifaanagana kuba ebityo njagalya ddala okwebaza sponsors baffe mwenna binywanyi mwebaliyo eddala buli bamubeera mu bintu byaffe nga bino omuntu kwegamba waliwo embeera ekkakkanya abageraageranya balukaga alina akantu keyayibaga n'abatugerageranya nga ne bakkakkanya kaakati waliwo embeera gyolaba ekkakkanya abageraageranya nga ne woba oyagala kwogera kigambo obulwa mikwano gyaffe akirabu kansooke nammwe mwebale nnyo mwebaliyo eddala tuyaddala ku kivulu kyaffe ekyali wali ku samiti mwatukola obulungi obutagambika twali tumanyi nti nomukomyawo tuba tuli awo nga nekino nakyo mugamba nti ewali endongo y'ebinyanya kakirabu ekawoomera era ne muyingirawo ne muteekateeka eno bakakasa nti nno bannamasaka tebanywa bawuuta buli munnamasaka amaanyi gakozesa nga wanika omutyago buli bwagussa bwati awuutawo olucupa negatutwala okuwera mikono ebiri omwezi baguwera bannamasaka banywe enkeera buli omu nga leba omubuuza erinnya era kyalijjukira alogota na kirabu n'olwensonga eyo tubeebaza mikwano gyaffe olw'okuteekamu amaanyi mwebale nnyo mwebali eddala mukama katonda no batalya nguzi tuba tuli awo nga bali hamu bayingiddewo abali awo bano tukolaganye nabo okuva emabega kubanga basponsalinga pulogulamu yaffe eya washing bay lokobumu afuuse lokobumu tuba tuli awo nga bagamba nti nedda endongo y'ebinyanya eno tugiwulira bulijjo nti nno eyuugumya n'emenya n'emiti twagala tubeewo ng'abajulizi ng'emiti egyo gikola ki ne bakwata mu kawaligo eri ewala akawaligo kyekisawo eri ewala ne bagamba nti tubawadde amaanyi mweyongereyo mugende zivuge gwake tweyanziza nyo tweyanzega abala okubumba products nyingi njo ze balina rihamu yezigatta zonna era ebintu ebyenjawulo bijja kubaayo lwakuba kalokobomu kawamba nnyo anti sooka okunywa n'olyoka ojjukira ebirala nabo byakabi kakunywa kabikoze okunywa ojjukira nti balina n'amazzi abayi balina n'ekino abayi n'olwensonga eyo kyekyo mwe balinyo balyegala bataayi baffe namwe mbakakasa nti nno emasaka mujje mukeere mubeeyo bannamasaka ekyokunywa kyaffe kino olwedde bakyagala era bagenda kubeera nga ate ni ka discount kemubateereddeko kayirindo kagenda bakola obulungi obutagambika tweyanziza musigale nga mutambula naffe banywanyi naffe tubakakasa nti nno mu kigambo ekya numbers ekigambo ekya numbers okubooza akatundu ne kabooga ne bebuuza ki ekigenda mu maaso awo waliwo abaatubuuzanga nti kuliko bayimbi ki ekyo bakibuuza Suuna Ben ne Mbaziira Tonny anti wosa abayimbi 18 oteekawo ffe babiri nga gumizaawo oba twavaawo kale nno byebyo mwebale nnyo mwebali eddala wabadde tusinze nga abayimbi twagala boogera twagala bagala kuboogerako twagala obyagambe kituufu ddala edoboozi yendiina yakyogerera nakubukedde tujja boogera kwogera bayimbi
tweyongeddeyo mu maaso twebaza mikwano gyaffe abasimba automotive ffe audience yaffe gye tutandikirako gye tusimbula nayo yeyaba boda baganda baffe ababoda batwagala toyinza kutuuka ku siteegi n'otasangako bifaani bya Suuna Ben ne Mbaziira Tonny nga babitimbye ku mayembe ku ttaala weyakira ng'omwana ataddewo ggwe n'omugamba muganda wange ettaala ng'olisikiza olaba ago jjajja mmwe mwakanga ttaala mba ndaba okitegeera kaakati n'olw'ensonga eyo twebaza baganda baffe abasimba automotive okuvaayo ne bategeera ne bamanya nti nno ffe baganda baffe tutandikirako babodaboda era tebakomye okwo ne bagamba nti mmwe mbulwe mulaganga twagala mulekewo ekyafaayo nga mugabyewo zipikipiki n'olw'ensonga eyo Simba Automotive nekwata pikipiki namba egenda kuzisimbira ali busimbi layini tugenda kubeera mu kuwangula piki ng'eno endongo bwevuga sawa zijja kubanga nga tusiisa mu vyu abaaye nti wali awangudde piki nga mumuyita nga mugimuwa ng'endongo eddamu nga tusimba kagere kale n'ensonga bwe tubegenda okubeera Simba Automotive toyanzege Deco Paints mikwano gyaffe mwebali ddala akalangi kaffe akalungi akasiigibwa munda ne wabweru osobola okuzimba enjuuyo nebeera mbu nnungi kyokka finishing n'agenda agitta ng'osigisiza akalangi langi agatategeerekeka Deco Paint wali okusiiga munda ne wabweru langi ey'omunda n'ey'ebweru ziba za njawulo zaawuka engeri gy'ozitunuuliramu n'engeri omusana gye guzikola ki gye guzituukirako n'olw'ensonga tweyanzeege enjiri tugenda kwongera ogibunyisa nga tuli e Masaka bamanye nno waliyo ne langi bayita Deco Paint abadde tagimanyi manyi ekyo enjuuyo togyonoona mu mamaliriza mu mbeera ya obwato bukola ki bufa amagoba oteeka ebirangirangi ebigendo gikyankalanya ensonga notoyanziza nyo ebamos amanyi goteddemu baana zeewuuba ezigwanga abaana baddeyo bazirenga mwebale Stream Live Avenue byonna bye mulengera ebifaananyi obulango bwekyanjira ku TV situbukolera walala bonna obwero bumu bwe twaweereza bakama baffe mulengera obwo obwekyanga obweklabu bwe mulaba obwekyanga bwonna obwo bwetuweereza obupya tubukolera mu Stream Live Avenue n'olw'ensonga eyo magezi matomusayimuto idea mpya y'abaana abavudde e Masaka abadde bayitwa bannakyalo fera tukyali twagala tusigale kati bannakyalo abadde tuli baleera bwe mulaba mujja mubagira b'amasiikini munega mujja mubagira b'amasiikini kasunguwavu nnyo laba loko bumu byakola kakati nno tweyanzeege ekyo nga tukitadde ku bbali tukowoola kati bannayuganda endongo eyaffe tetugiyitira abantu ba mu kitundu awo wetuba tulaze wabula abaffe bava mu ggwanga lyonna yensonga lwaki tukuba endongo n'ekeesa tolina bwenza kumanyira muntu avudde mu bende mbwokobya ndongo saa munana alagiwa atalinayo omukyala e Masaka abakyala b'e Masaka nga tibamala gakkiriza oyinza ogamba nti nno omukyala wange Masaka saa munana ebanatuta nagenda nenkola ki nekeeseza eyo n'olw'ensonga eyo ebimu ku byatujja mu kisaawe kya recreation kutuuka saa munana ne batugaba bakendeeza lwaki ogamba omuntu akendeeza endongo y'ebinyanya bagikendeeza kakati bunaye ne tugamba nti nedda katugende ewali babadimaani baffe mu kisaawe kyakasana mu nnyendo nga ne muliraanwa takendeeza omukadde wo mu nnyendo akaddiwa muvubuka bino bawoza gakendeeza wali waliwo omukadde dimitirira osanga ne dimitirira naye ali munda yagamba yongeze abakadde b'omu nnyendo mu nnyendo awo nakunyumiza waliwo omukazi asala embizi wedda ayogera mazima agetemera omukazi agitema namusanga akutaka kulya agirabiikiriza bwati mukazi ali awo omubuuza nga indini awosa mu kitaka n'olw'ensonga eyo tubakoola basebo ne banyabo bataata mujje mutuwagire endongo egenda kusinsimuka okuva ku makya ezibyekeese tulina Homeland Sound kayikuuzi nanyini Homeland alina sound ziri 3 alina Homeland majegere Homeland kayikuuzi ne zebula kati ffe twalonyemu kayikuuzi ffe tulina ekirungo kye tugimanyimu era twali tukaire naye kagamokabaye manjegere tukaffe twagala kayikuuzi tulina ekigere kye twagala ekisimbula wansawo
kabesi ne kakusanga wakati awo ng'okutte munno ne bw'aba nga tasembera bulungi ne yeeyongera kabesi kamutuusa yaffe bwete bweyimiridde enteekateeka y'emiti egyokuwanika buli omu jangu n'ogugwo gumizaawo tukulinako buzibu ng'oyindyala omukigo ng'ogukutte kubanga ye vibe yaffe tubaniriza omutwalo ogenda kubeera gumu gokka sound nya homeland sound jeri tulina K2 sound ejjudde tulina Caritas sounds ne smart sounds buli gundi buli nsonda tugenda kuteekamu endongo twasazeewo ne tugamba nti nno K2 yebe ekuba main ekulembera mu lubalama main pano so ekintu kyanjale mu sound ezo zonna zemuli atwogerako ennya ne bwebeeremu era ekisaawo ekyo ekimala kuba ebivulo ebya bulijjo ebeeremu neekuba nevayo nga batenda naye zonna nnya zigenda kubeera mu kifo omulundi gumu nga zisibiddwa nga emu nga ziyimba ekintu kimu kati tetugenda kubeera wali nga kokonako bwoti nga kayita mu sound zonna nnya kalitebereze ekigenda okubeera wali tukuba endongo ab'emitala be bakomplaininga ebyana bitandise bannanga abakadde baayo n'olwensonga eyo abantu b'omu nnyendo abalina muwogo alyanyewo kuno okulangirira abalina muwogo mu musiba abalina lumonda ajja kaawa abalina ebintu mu madaala mu maduuka amasa mu bijjemu bidde wansi kubanga ejja kuyuguma bivayo bigwe situjja kuliwa situli betegefu kukola kikuliwa ebidduka koolo tebiyitawo nnyo besayinza okuba emmotoka n'eyingira omwala ebintu ng'ebyo tubyagala kwolwo olunaku lugenda kubeera sande nakusoma 16 mujje ku sande mu nnyendo mu kasana endongo egenda okutokomokera Suuna Ben ne Mbaziira Tonny kubala malo nyine manyi ate ngalo basibone banyako kunteekateeka eyo basponsazi baffe bonna bemulabye wano ne bemutalabye tugenda kubeera nabo bonna bemulaba wano mu buli brand oli gy'arepresentinga ebirabo tugenda kubeera nabyo nikwabye ffe bana ba Rockboom tugenda kubeera ne Rockboom yennyini tugenda kuba n'amazi of course nga bwe twabagaye nti kampuni ekola ebintu bingi tugenda kubeera nabo ebyokuwangula n'ebinabeera ebyokugula bigenda kubeerawo naye nga biri discounted nnyo club ono tugenda kubeera naye ng'omwenge abanywi bagenda kunywa weeguli ogw'obwereere okitegeera kakaba ogw'obwereere tugulina era nga mwabiraba ekyengera then on top of that tugenda kubeerawo era mukibere mujjeko okukibala tulabe so tugenda kubeerawo tunywe tweyagale bannange tugenda tuwangula ebintu kyokka sinanywa kakirabu so tugenda kuba n'ebintu bingi ebyokuwangula tugenda kuba ne t-shirts tugenda kulabikira ddala bulungi nnyo ng'era nti Mbaziira Tonny Suuna Ben of course nga tulina brand zinga zino tugenda kulabikira ddala nga kyekyo buli kimu kiriya walla tweyanza nnyo tweyanzege media houses zonna radio zonna mikwano gyaffe bannange tweyanza nnyo ng'ovudde okukwebaza CBS nebukedde gye tukolera naye bambi mwenna mwebale ekintu kyaffe mukikubye baaba mu bulungi mukikubye mwekyo kusiimira ddala abatupostinga ku social media mwebale abagenda okupostinga press conference eno mwebale abazze okugikavaringa thank you so much okubanga muzze kati ebisigadde tugenda kulundoza kuwuliza kye mugamba bwemba mulina ebibuuzo nga kimu bibiri tubitwale tulaba ati ensonga Bruno Bet tuzeeyo obusa tweyanza nnyo basebole